gye musinzira okubeera nga mutulaba okosaako okubanga mutuwuliriza olwaleero lwe kiringanga nti I think ndowooza olwaleero lwe lunaku olw'akasiki enkya tugenda kuba tuli ku show butereevu. Olunaku olwaleero tuli wano ku Jahazi Pier mu Nnyonyo era nga we twogerera ekintu kiringa ng'ekyolunaku olwaleero. Hip hop ku Nalubaale oyinza okulowooza Fefe Bus olunaku olwaleero ye show ye, wabula okusinziira ku mitendera emituufu show si ya lunaku lwaleero, show ya lunaku lwa nkya. Joel ojja kujja tusooke tutambulemu wano tugenda tubalambuza ekifo kyonna nga bwe kiri. Omukulu azze okubeera nga alambula stage nga bwetambula mu mbeera eyo okusobola okukakasa nti olunaku olw'enkya ajja kuba asobola okupafomingira ku stage nga bweri mu bunene bwayo. Ayagala kusula nga akakasiza nti buli kimu kiri bulungi, buli kimu kisuze kiteekateekeddwa bulungi era ng'ekigenda okusigala nga kirindiriddwa yeggwe omuwagizi wa hip hop ku Nalubaale. Nze ng'omuntu nayagadde nnyo ekigambo oba theme eya show eno hip hop ku Nalubaale. We wetegereza stage engeri gye yagizimbyemu ogenda kwesanga nga yazimbye stage mu ngeri ey'amaanyi ate mu ngeri etabangawo oba oli awo wano mu kifo we tuli. So tuli ne Fefe Kabaka mwennyini mu mbeera eyo mu kwongera okubeera nga ate akakasa nti stage egenda kusula eri steady ekifo alina okumakinga sure nti buli kimu kisuze weekiri era nti enteekateeka yonna esuze ekoleddwako bulungi nnyo nnyini. Tugenda kubeera nga tubalambuza stage, tugenda kuba nga tubalambuza ekifo kyonna nga bwe kiri ate era mu mbeera eyo tugenda kuba nga tubalaga biki ebigenda mu maaso. I think Joel oyinza okusigalako obaawo oba nyambukeko waggulu naye nga stage we twogerera ngazi ekimala abasiba stage bamaze okubeera nga ate bagiteekateeka mu ngeri ekyasinza okubeera ey'omulembe. Nja kuba nkutwalako katono nnyo emabega wa stage eno naye ebimu ku byogenda okubeera ng'olaba emabega wa stage bigenda kwewuunyisa nti stage bagikoze ne baba nga bagiteera ddala ku mazzi. Ekyo nno kye kimu ku bijjayo ekigambo kya Fefe Bus oba erinnya lya show nti hip hop ku Nalubaale, whereby stage bagikutte ne bagiteera ddala ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale wano ku Jahazi Pier e Munyonyo abagimanyi. Roast and Rhyme etegekebwa Swangs Avenue. Ebiseera ebisinga bw'ebeera etegese etera kutegeka stage sides za wali eri waggulu, but this time around Fefe Bus kyakoze adide stage naba nga agiteeka eno wansi ate ku lubalama lw'ennyanja, whereby kino nze ng'omuntu nyina engeri gye nkirabyemu nti security wise kimuyambako okuba nga asobola okuba nga controllinga embeera nga bwetambula oba embeera y'ebyobulamu bw'abantu. Ate era mu mbeera eyo kiyambako okuba nga tufuna obugazi bw'ekifo kino kyonna nga bwe kigenda okuba nga kitambula olunaku olw'enkya. Okusinziira ku bantu abamu abali mu kifo kino olaba nga vibes zatandise dda zirikiriya, olaba nga abantu bali mu keetalo, music akubwa wano asinga obungi wa hip hop era omwami Bienyo Zamba y'omu ku balinawo music wano asinga okuba nga akubwa mu kaseera kano okuviira ddala we twajjidde. Then n'abayimbi baffe aba wano bagenda batabulatabulamuko mu mbeera emu oba mu mbeera endala. So tugenda kuba Joel, I think twambukeko stage bagirabeko eri Masavu era nga mukimanyi bulungi Phenon Events yegenze maaso n'okuba nga ekwasaganya ensonga zino. Of course mwenna mukimanyi bulungi nti ewali Phenon tewali kigaana, whereby n'omuntu atali kumpi na stage osobola okuba nga olaba byonna ebigenda mu maaso. So kino kye tubadde tutegeeza nti stage bagizimbye ku Nalubaale, ennyanja weekoma we batadde stage teri kwekwasa nti oba
hip hop ku Nalubaale erinnya terivuddeeyo bulungi. So I think ekyo bakitukoledde ddala bulungi nnyo era bakoze obulungi obutagambika. Then kati wano tuba tulinnye waggulu ku stage and of course Phenon Events kweri ebitannaba kubanga bimalirizibwa olunaku olwaleero bali kulaba nga babimaliriza era enteekateeka zigendera ddala bulungi nnyo nnyini ddala mu maaso. Yes, abamu ku bali mu nteekateeka zino. Yes boss. Kiri kijja. Ndi aho. Oli bulungi. Amagala marungi. Magala. Acho tokitegera jesima. Kiri kyana boss. Sikiria. Shetambudde eri kutambula eti enteekateeka. Kanungi nnyo. Tuli mu sound check. Yes. So ko tulabe tukiko otambula kimunga kiri kiria. Buli kimu kitambula. Laba n'omuyimbi akeddewo. Wali. Kasonda ba. Okay. Kasonda badole muyimbi akola ki? Abawaali. Tukikatambula bulungi nnyo. Okay. Paka kuwulira bubi. Mwende mukereke nkyo okuyingira emitwalo 2. Naipe emitwalo 5 emmeeza miliyoni emmeeza baziweddewo. Osobola okukuba. Kuba kusimoza bakoze emmeeza. Olabe ng'okikwasa kanyampola mpola. Okay. Tweyanza bo. Sikadde bigenda beera ku channel yo ne ku Don Questions bigenda beera. Buli kimu Don Questions anti. Kale zimu ku nsonga nga bwe zigenda maaso n'okubanga zitambula ab'ebyuma bo weebali bateeseteese dda sawundi mumuwulira bagezaako okubanga bamuyisaamu era ekyo kyonnaku olwaleero tuli ku sound check tuli mu kubanga tukeberakeberamuko ku byuma wawe bitayogera bulungi wawe bivumbeera naye okusinziira we twakajjidde wano tetunaba kuwulira ku sawundi nga avumbeera wabula ate okulaba abeeyagala obuki okulaba abeeyagala obweyagazi. Fefe Boost kyagenda okubeera nga akola oba nga akutuusaako olunaku olw'enkya kigenda kubeera kyanjawulo. Personally ndowooza nti music ono wa hip hop si music mwangu naddala mukumukuba ku live band oba mu bivuga ebyobuliwo nga takubidde ku CD. So olwaleero tulaba enteekateeka zonna ziraga nti bandi weeri nteeketeeke era endongo ebitontome engero agenda kuba zitontomera butereevu ku live. So gwanyumirwa live band music anyumirwa hip hop ku Nalubaale. This is our first time to experience this. Naye yayagadde afune this experience eya hip hop ku Nalubaale together naawe fani naawe ayagala music industry ye Uganda at the same time naawe omuntu anyumirwa style eno ey'ebitontome oba I think okutontoma n'okutalantuka byawukamuko. Andine ghetto akazindalo tujja kashiyalinga kyekirongana so bw'onnyonyola hip hop bwe mbasigambye kutontoma nnyinza kukiwa linnya ki mu Luganda? Nze mbadde ngamba nti oba mbadde ndowooza tuleme fefa ali mu kusumulula ate mmwe g'osazeewo okole ki g'osazeewo osune naye nga gye muba mulina okumanya nga abantu obalambuza abantu obalaze nti kino ekifo kikubisa mu Namboole emirundi 3. Abawagizi ba Fefe Boost obagambye nti tebalina kye basobola kwekwasa ku nsonga y'ekifo. Ekifo kibamala. Abantu obalaze nti okuva ebule n'ebweya abantu abalala basazeewo bajje basule wano. Basoozirabye bwe zisomba abantu. Kiki kye tuliko? Woteri za wano zajjudde dda buli w'oyita wonna abantu bagamba ekintu kimu tugenda wa Fefe Boost. Ate kati naawe kokikuttemu ensonga ziteredde. Kyesinza okubeera nga njagala ku bantu bonna abaali batadde events wano. Mostly Swangs Avenue etera okutegeka ewantu mu Ross and Rhyme. But this idea eya hip hop ku Nalubaale astaginze addidde stage n'agiteredde ku shawaza Nalubaale. Kati ate nomatu nno osobola okwesanga nga abantu abamu tebamanyi makulu gaki tebamanyi makulu ga Nalubaale gankya era abantu bagenda kumanya nti lwaki mu bifo byonna ebyo okwetoloola eggwanga lyonna kubanga abantu badde bagamba nti Fefe Boost teeka Lugogo Fefe Boost teeka Namboole simanya Fefe Boost kola bwoti naye n'agamba nti nina genda ku Jahazi Pier Emunyonyo ku Nalubaale. So n'olw'ensonga eyo abantu olunaku lw'enkya bagenda tegeera amakulu g'okukola ki
gwokutegeeka ekivulu febusi ku Nalubale. I think n'emizimu gigenda sanyuka for the first time ogitegekera show. Anti abantu osobola okwesanga era still nga tebamanyi makulu ga hip hop. Era nga tebamanyi nti lwaki yakitadde ku Nalubale. So n'olw'ensonga eyo katuleme kusumulula ng'ate mukola ki ng'enkya lwe lunaku lw'okusuna. Kola ekintu kimu jangu agezezzaako kubalaga stage eno. Stage ebadde tebeerangawo. Stage tebeerangawo. Abamanyi Jahazi PM Munyonyo eno wansi ku mazzi okuva amazzi ga Jahazi gye gava paka gye gasembera bwe bugazi bwa stage nti okuva ku side gye gatandikira mufunze stage gyasibye emalayo olubalama. Kakati ate osobola okwesanga nga tuvudde ku kya stage nti stage etandikira eri Jahazi gyetandikira paka gyekoma n'obulungi bwa stage. Njagala abantu obawa omukisa ogezeeko okubalambuza obalage stage bwekola ki stage bwefaanana era obabulire naani yakoze ku nsonga yaki yakoze ku nsonga ya stage. Steve Jean abasinga obungi gwe bamanyi nga Fenon bw'akola ku nsonga ya stage. Kati ate nekyewuunyisa ng'ogyeko nti Steve wabula ate waliwo n'abantu abalala be twakoze eki okuva wabweru w'eggwanga betwadirinze nabo okulaba nga bakola ekintu kino nga kikola kituukanya n'omutindo. Kakati ate ku side eri abantu njagala obalage VIP abasasudde miliyoni zaabwe 3 bagenda okola ki we bagenda okutuula. I think side zero gyo tugenda kutuukayo abantu nabo tubalage ki ekigenda maaso and of course ekifo kyonna tugenda kuba tubalambuza embeera eriwo naye nga kifo kya masanyu ate emiryango gya kuggulwawo bukyali. Waliwo activities nyingi besides hip hop. Osobola okujja emisana n'okiringa. Emiryango giggulwawo ssaawa 4. Ssaawa 4. Obudde baabusaze nako. Ssaawa 4. Twabadde abantu badde beetaaga babusaleko kubanga abantu ndaba bangi ku kyobudde tukyali mu kuteesaganya tulaba tuyinza n'okugamba nti oba tuggulewo 11 oba tuggulewo 12. Tuyinza okugamba nti akatugulewo ssaawa 12 naye abali eyo bakole ekintu kimu bayisaawa emu babeere nga bali kuki bali ku mulyango babeere nga bali ku kifo otherwise ensonga zonna zitambula bulungi nnyo omuyimbi yeeteeseteese bulungi nnyo. Kale eyo yemu ku mbeera egenda mu maaso mu kaseera kano wano ku Jahazi PM Munyonyo era nga wetwogerera abantu bo batandisa. I think George kumperako ekifaananyi ekirungi okuva sides eri abantu olaba nti bali kwekulungula okuba nga bayiika mu kifo kino. Bw'ogendako mu parking ya Jahazi PM essaawa zino olabira ddala nti taxi n'ebidduka already bitandise okuba nga bifiiringa parking y'ekifo kino. So gwe asuubira okujja olunaku olw'enkya wali badde okeerako oba sinakindi ng'osobola 12 zikusange wano ensonga zibeere nga zitambulira ddala bulungi nnyo nyini ddala. Ate kale ne bw'oba okeereyemu tekikugaana kujja kubanga Fenon mugimanyi weeba yeeri ku stage ebiseera ebisinga ne bw'oba toli kumpi na stage osobola okulaba buli ekifa ku stage olwa screens gagadde ze bateekawo ate nga zikuweera ddala ekifaananyi nga kiri mu full HD era nga buli kimu kiba kitambulira ddala bulungi nnyo nyini ddala. Side za wano omuyimbi wali already okusula nga akakasiza nti buli kimu kiri mu nteeko nti sound eteredde alina okukakasa amataala gakuba buli wamu alina okusula nga akakasiza security yammwe abagenda okujja olunaku olw'enkya era mu kaseera ke kamu omuyimbi alina okumakinga sure nti stage eno abeera agimanyi wanajja okuperforminga olunaku olw'enkya tewali wagenda kubeera ng'ate afuniramu obuzibu mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Of course abeera tala lyokya lino eryo lyekaba nti ye Fenon weebeera ensonga zonna zibeera malidaadi. So already abantu mu kifo mwebali bakedde in fact kuno si kukeera bazze kusula bwe basula enkya babinuke masejjere. I think kyekigambo ekituufu enkya kunaku lwa kubinuka masejjere then katugenda kuba tubatwalako awo ebbalibbali tubalambuzerambuzeeko ekifo nga bwe kigenda okubeera nga ate kikola kitya ekifo nga bwe kigenda okuba nga kitambula
mu mbeera emu waliwo agezaako okunziruka naye y'omu ku abo abakiwomyemu omutwe. Kale kaakati yolo gyatukiryeko sayidi zeno tujja kudda twogereko ko n'omuyimbi ndaba Wembley Mo ewaali ebiseera ebisinga Wembley naye waabeera ensonga ya choreography sayidi zeno wansi waggulu eno zibeera mpitirivu era ndowooza dance tujja kufuna amala embeera yonna ebeere ng'etambulira ddala nga bwe baagipulaninga nga bwe baagiteekateeka okusobola okulaba nga bakusanyusa gwe asuubira okujja olunaku olw'enkya of course naawe eyatuuse dda mu kifo kino olwaleero. Ono omwana waffe kyatukoze kugamba teri kuzina kukwatibwa bbugumu. Bw'ozina n'owulira ng'okyamuse emiti gimala okukola nga faani gy'oli mubadde musuubira ngenda kuzzaako eno tewagenda kukkirizibwa muntu kuwuga. Essaawa z'okuwuga za misana. Bw'oba oyagala kuwuga jangu misana. Essaawa z'ekiro kuwuliriza ndongo. Emiti mwe egiri mu kifo egimala. Emiti bwe tugiteeka ebbali ennyanja egenda kubeetuwa akawewo akasufu era akamala. Mukkirizibwa okusimba emiti emito musobole okuggumiza ekibira era eri eddembe. Ffeffe yali bawadde nammwe gye mulinga mukedde mujja kubakwatirako anti olunaku lwanca bannaye mujje musupportinga Ffeffe mujje mulabe ebyana enkya olunaku lwenkya mugenda laba ebyana n'abaana. Kati gwe ogwambaana oba ebyana? Nze ngwa mu byana n'abaana. Ate gwe n'ogwawa? Yonna ngwayo ne mbishuga dada. Musazeewo kusula wano? Sugar dada wetuli ali ku okay. Resort wetulina okuva then tujja wano ku show. Sugar dada yes. Tutegeddeko nti hotelo zaani zisinga zijjudde olw'abantu abazze okweteekerateekera olunaku olw'enkya. Waliyo obusiisira eri n'emiti tujja teekamu ttensi. Abaana mmwe emboozi eganya ke mutandise okunjiiya kirabika tekijja kukola ku kyalo kuno. So tukyagenda maaso n'okuba nga tubalaga ebifa wano ku Jahazi Pier Munyonyo. Bw'otuuka e Munyonyo roundabout eridde Mulungo lireke, eridda ku express waggulu awo lireke, just kwata lino eridda side za nkulagirire ntya eridda side za Gaba Road. Then ojja kuba wakava ku Speak Resort ekifo kyoddamu okubeera ng'osanga kye bayita Jahazi Pier Munyonyo. Era ojja kuba ofuna essanyu n'abajja okuba nga bakulagirira ng'obuze tosobola kubanga olemwa kutuuka ku kifo. Stage yo masavu amataala kyekyo muyimbi wali aba service providers bonna we bali okukakasa nti buli kimu basula bakonfaminze nti kiri mu mbeera nnungi. Balindiridde bulindirizi gwe wekka osobole okuba nga ojja osakate endongo era owulirize endongo eyitibwa hip hop ku Nalubaale. Nze ng'omuntu ntandise okuexperiencinga obulungi bwa Nalubaale. Mwenna mukimanyi nti ebiseera byange ebisinga bwe nkola show eziriko abantu abangi mba mpulira ebbugumo lingi nsiba na jaketi. But this time around ne jaketi kweri mpuliramu akabugumo mu sekendi 10 mu sekendi 2 nenfuna ku mpewo eya Nalubaale. Atamanyi Nalubaale, that is Lake Victoria. Mwe olw'enkyalo akutunyumira. Kale Jowero, I think ebisigadde tugenda kubanga tubibatemera tugenda kwogerako ko n'omuyimbi, tugenda kwogerako ku nteekateeka zonna nga bwe ziri mu kiseera kino. Atakuumira ndowooza mpeera bwe mba ngamba I think olunaku olw'enkya kiggwa. Simanyi video boogirabye leero bankya naye kiri kuggwa nga ennaku z'omwezi 18.